Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja olwaliro asibye mu disitulikiti y'e Mukono ng'agenda azza abantu ku ttaka lyabwe kwe bwagobwa ng'alina n'ebyapa byasazizzaamu ng'awerekeddwako Balungi Fiona okuva mu ofiisi ya pulezidenti, omukyala akulira akakiiko k'ettaka mu disitulikiti y'e Mukono Doreen Tumushabe kusabamu ku bakulembeze ba disitulikiti. Mugende mufune court order yo. Actually, normally judgment webanga yo ettaka liryo. Lwaki ogenda mu extract space ate to extract court order? Basookedde ku kyalo Mpoma mu ggombolola y'Ennameri enkayana z'ettaka wakati wa Nantume Juma ne Dr. Juventine Eneku kw'ossa ne mukyala we Elizabeth Eneku ng'ettaka bano lye bakayanira Nantume yalitunda emirundi ebiri nga yeekobanye ne ssentebe w'ekyalo. Eriko simanyi tunasula bulungi simanya bimanyi tumuwuda. Minisita asoose na kunnyonnyola abatuuze emu ku bikwata ku ttaka lino nga Elizabeth Eneka amunnyonnyodde engeri gye baze bababuzaabuza n'okubakumpanya era ne balaga n'obwennyamivu olw'engeri poliisi gye zeebayisaamu. We agreed that we would pay 6 million per acre. And that was in May. That was the first installment. So we finished the payment in September that year of 2008. And then Yona, when we came to divide to get our 6 acres, she said, I'm not dividing my land. Yona was not capable of paying for that money, and she was insisting because Yona started by paying her 1 million as like showing that he's interested. Fiona Birungi okuva mu ofiisi ya pulezidenti asabye abantu naddala abagobwa ku ttaka baleme kutiisibwatiisibwa ku nsonga zino n'asaba abantu okukomya okuluvubanira ebitali byabwe. Abamu bajanga beerimbika mu mannya lwakuba baagala kutiisatiisa abantu, abalala bava mu ofiisi zaffe ne baagala kubba abantu. Naye nsaba kubabuulira nti temuddamu kutiisibwatiisibwa. Kino ekigambo nkyogera nnyo, temuddamu kutiisibwatiisibwa. Olinga zze n'akugamba nva mu ofiisi ya president oba state house oba ani yantumye omukulu, mumanye ofiisi ze musobola kugendako ne mwokubira enduulu. Minisita Mayanja alagidde ssentebe w'ekyalo Sserugo Ponsiano agibweko stampu y'ekyalo nga bw'anoonyerezebwako n'alagira Dr. Eneku ne mukyala we baddemu okukozesa ettaka lyabwe. Kubanga nze okulaba experience yange endaze nti RC1 ono afuuse mubbi w'ettaka wonna kumpi. Neba RDC nabo baleese obuzibu kubanga tebakukwata na kino. Lwaki njogera bwe ntyo? Ekintu kino bwe nasooka okukifuna nze nga munnamateeka nafuna bwe baleeta petition ne mbagamba mulina endagaano nga nziraba. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.